Bano abakulembeddwamu Peter Kagwa bagamba nti abagoba ba takisi abayita ku luguudo lw'Entebbe olukadde babalumba mu paaka yaabwe empya esangibwa Entebbe ne babakuba kussa n'okwonoona mmotoka zaabwe nga n'abamu bazze bakubwa ne baddusibwa mu malwaliro nga bali mu mbeera mbi. Naye ababbi baava mu yaabwe ne bajja mu yaffe ne bakuba emmotoka zaffe nga bwe muziraba. Naye twetaaga bwenkanya kuba emmotoka zivudde ku poliisi yatadde abantu ng'emmotoka zaffe tebazikozesezza. Twagala tumanye lwaki batuvunaana ki. Mulaba abasaabaze baffe baabo balinnya bulungi, batambula bulungi, emmotoka zaffe ziriko emisolo, zirina sitika yazo minisita ze yaziwa, tulina ebiwandiiko ne we tukolera tusasulawo. Ono agamba nti baasalawo batereeze omulimu gwabwe wamu n'okugulongoosa nga baterawo abasaabaze embeera ennungi mwe basobola okutambulira nga tebafunye enkeka yonna, nga y'ensonga lwaki abasaabaze babettanira ng'asinzidde wano n'asaba bekikwatako bakwate abo ababakolako effujjo. Tufubye okulaba tuleeta omulimu guno nga bwe mulaba wano, abantu baabo we bali bakola ab'enjawulo, abantu balinnya, naye kati gwe n'oddiramu mmotoka ya munno eri mu miliyoni 120 n'ogikuba endabirwamu zonna n'ogijaasa n'okola ki n'ogimenyawo, oluusi tulina mulooni. Ye mmeeya w'Entebbe Fabrice Rulinda ayogedde ku mbeera eno ng'agamba nti si baakukkiriza ntalo mu kibuga Ntebbe kwegiriisa kuba kiswaza eggwanga. Entalo zino zivudde ku Eagles, si nti ekiriwo kyanjawukana nnyo. Omu ali mu division A, omulala n'abeera mu division B. Naye kigambibwa nti bano aba Fly Express baava mu bali abeesikadda. Kye bagaanye okutegeera nti wabeerawo enkyukakyuka ne development. Ono asabye abagoba ba takisi ku luguudo lw'Entebbe olukadde okwetereza n'okulongoosa omulimu gwabwe ng'aba Fly Express bwe baakola, abasaabaze baddemu okubettanira. Abasaabaze kye basaba era abatuuze kye basaba, basaba service ennungi. Tugamba n'empa guidance omukulu wa Biola n'abantu be. Tubagenda muteereze omulimu gwammwe. Kuba omulimu gwe mukola gwammwe si gwange. Entalo mu bagoba ba takisi buli lukya be baana baliwo era nga bano tebabulwako nsonga ebalwanya nga zino mulimu okukayanira stage, okukayanira paaka wamu n'ebirala, ng'enfunda nnyingi abakulembeze bazze babatuuza basobola okukaanya naye nga bakyeremye. Kyasanku Bernard yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.